General Yoweri Kaguta Museveni yakwatidde ekibiina ky'NRM bendera okuvuganya ku bwa president mu ggwanga lino. Ayaniziddwa omusanyu mu disitulikiti y'e Serere ne Soroti mu Teso gy'agenda maaso n'okusaggula akalulu akanamuzza mu buyinza. Eno bamativu nti ensimbi ez'enkulaakulana omulini eza PDM ez'abaweerezebwa zibateeka mu nsako zaabwe okwekulaakulana zaatuuka era ng'amaka mangi agasoba mu mitwalo 2 gaganyuddwa. Michael Lodo ssentebe w'NRM Serere asabye Mwami Museveni okubakolera ku by'obulamu omuli okusumusa amalwaliro amangu ddala ng'ayiseemu ku bwa pulezidenti. One is the upgrade of Serere Health Center 4, which has been in that status even way back before Serere got the district status. Calvin Echedo amyuka ssentebe w'NRM mu kitundu kino ayagala etteeka erirungamya abavubi ku nnyanja okuyamba ku bantu b'e Teso. The other issue is that Serere is a fishing community and they are fishermen. There should be a review of the fishing policies. Thank you very much. President Museveni mu kwogera kwe ajjukizza abantu b'eno engeri gye yalwanyisamu abayeekera balakwena abaali bafuuse ekyongeserere. And I remember how Lakwena came and disturbed this area, but we defeated all of them. So there is now peace in the whole of Uganda. This is the first time Uganda has peace for a long time. Ababuulidde enkulaakulana yakolebwa omwali okuzimba enguudo amangu ddala ng'amaze okulwanyisa Lakwena. There is economic infrastructure and social infrastructure. Ayogedde enguudo ez'enjawulo ezigenda okuzimbibwa mu kisanja ekijja. Now, as the speaker told you, we have the money now already available for the Kumi, Ngora, Serere, Kagwara Road. That money is there. Agumizza abalimi bitundu ebitanatuuka mu masannyalaze nti balinde gajja. That all the sub-county headquarters in Serere now have electricity. Then the railway is being worked on through Soroti. Ensonga y'amazzi pulezidenti akkaatirizza nti yakolwako dda nga bazimba n'ebidiba okuyamba ku bafukirira ebirime. Serere has got 277 villages. 235 of them have borehole water. We have already constructed the Ongol small-scale irrigation project in Atira sub-county. There is Opapa irrigation scheme in the Kateta. Ayogedde ku ngeri ebyenjigiriza gye bisituddwa mu kitundu kino ng'amasomero mangi gazimbiddwa nga n'ebyobulamu amalwaliro gazimbiddwa ate nga basuubira amalala mu kisanja ekijja. And the plan is to have a government primary school per parish and a government secondary school per sub-county. 2 have health center 4s and 10 have health center 3s. Therefore, only 3 sub-counties do not have any health facility of either health center 3, health center 4 or hospital. This is what is planned. Construct health center 3s in Kidetok Town Council, Kadunguru and Ochapa. And what is ongoing now, construction of general and surgical ward at Serere Health Center 4. And as you requested in your memorandum, to make one of the health centers a district hospital. Kyokka yenyamidde olw'okusomesanga abantu ku nkola ey'okwejjambwavu ne batafaayo ekireetedde amaka mangi okwekuyengera mu bwavu. That was our message. But people don't attend to it. But I'm glad here in Serere you have got people who listen, like for instance Joseph Ijala. Abajjukiza nti byenfuna mu maka bwe birongooka n'obutaba ku maka bukendeera. Because people are poor, they fight for nothing because they are poor. But if the families become rich, the country will benefit. There will be peace in the country. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.